Omala oteeka ekivulu abantu ne batajja omanya nti tebakwagala. Kati ne Zari batandise kimulaga nti batandise omukoowa. Zari alina okumanya ekintu kimu nti abantu abajjanga mu bivulu ebyo tebajjanga kuba pate. Abawala abasinganga okubeera mu bivulu ebyo bajjanga kuula basajja. Lockdown yamenyaamenya abantu. Nti ne bana baali balowooza nti basama baatuka ne babeera mu mayumba gaabwe. Tewali kyamaanyi. Kikyologi kiri mu White Party. Konshens bamubulandinze nga Rihanna nayimbanga kapakati. Nze nadde simanyi nti Byamwe waliyo bakapakati. Konshens performance ye ya Bboye nnyo. Okimanyi King Michael wabutaba na nyimba nnyingi nnyo naye King Michael asinga Konshens okuperforminga. Because bye ya performing ng'obirabira ddala bibowa. Njaga mutegesi w'ekivulu ategeke ekivulu nga kiriko Konshens yekka. Nga tekuli muyimbi muna Uganda tulaba amaanyi ge. Waliwo eyangambye embu ekya CD abawagizi be bakisazeewo bakulimba. Omuwagizi tasobola kutegerera muyimbi. They don't value our money. Ngaffe abasasudde. Nsasudde emitwalo 5 kujja kunyumirwa music. Nze omuyimbi namulabira ku live ng'ambe nti wayo Byamwe kikuba. Bafana tagikuba. Bayiga okuvaluinga sente z'abana Uganda, bayiga okuvaluinga Ugandan artist. Relationship ya Konshens ne radio yali etya. Ne neebuuza bw'aba yali ayagala nnyo radio. Lwaki ajja kati omuntu yafa 2018. Motive yabadde ki? Okugenda okulinyirira olujja, okuzza omukazi mu nnaku, muzze mwefudde abalumirirwa nga temuyina kye mumuwadde muzze na bimuli. Mulinyiridde entaana eyo erongoosebwa abantu. Abalimawo ebimuli ebyo abakola ki? Ababirabirira. Mwe muvudde eri ne zirenjira ova zammwe ne patrol za poliisi muzze mu lujja olw'okuba mwagala okutunda ekivulu kyammwe mu bantu mbagamba balekere okukozesa advantage z'abantu abalala bo okuyisaawo ebintu byabwe. Because tewabaddewo nsonga yonna etwala Konshens ku malaalo ga radio. Konshens luyimba lwa radio kyosinga omunyumira atuweemu layini bw'aba yali amumanyi. Because sina wonna we naalabye kapera kuba singa kaabaddeyo kaali badde katambula ng'ayimbako mu luyimba lwa radio. Ekitegeera ne ku show kale twaligamye nti kale oba yali amwagala nnyo teyakoze na tribute ku show. Sanyuka TV ekuleetedde Christmas kawowo ku Kalenda Hotel ne Misaki Semakula. Felgaya, B2C, Spice Diana, Haruna Mubiru, Maureen Nantume. Okuyina shinge mtwale BVP mtwale ta. Atolwe nkera ku Boxing Day. Sanyuka TV, hasumulu de Boxing Day kawowo. Nabayimbi bebamu, nabigatidwako Dawudi Rutalo. King Saha, Lydia Jasmine, ne Sofia Nantongo. Awe Mayan Nature's Resort, Shingo mtwalo gumu. Emizenyo gy'abaana, Bouncing Castles, First Painting, ebyesumo, Karabe Katende, Maya, Nanziga, Mpigi, Musareko. Usimanyi okulaba ku bayimbi banonda nga bali wamu. Gwe, bako bikadde. Mujje tulya ku ssente zaffe buleeta obwana bu maintenance free. Obasaamu ssente ne bushana na kyokka ebisajja ne bibukula ne bibuyisaamu eggaali. Misaki Semakula, Christmas kawowo ku kalenda. 25 December, 26 Boxing Day, Mayan Nature Resort, biwagidwa. Sanyuka TV. Media kwoli amanya Kalulumu Namutebi leero tuli wano tuli ku climax naye kifo tugenda tukyusa bukiwe twagala wetutuula kifo bagenda bakituwa mpola mpola leero twabadde tutesezza ne Mwamirule ankolule atumugamba ne lwaki tatuwaako ekitundutundu ekyoludda olumu ne bakifuula office ng'omukulu agambye wa media agenda kugula ebintu. Muteeka wano media mwagala kutta masembe. Omwana oyo alimu olugalakisi lungi. Tasobola musembereza tasobola kuddira muzigo n'ogusembereza omuliro. Kyogamba ayagala nnyo sirogani zaabwe. Bw'atagikonkona azinanzine. Ngamba endongo gikonkone zina ngoyina ekyo gwe kira kyolowoozeza size soganiza Galaxy. Kati omuzumba adalowoozezza ajogera. Eno interview bwe beerimu ebigambo ng'ebyo. Swana bisa mukamwa ogamba otya nti okuzina n'ogamba otya nti konkona. Galaxy FM sogani yawe yajja zina. Ngabo Spark TV y'abakyala ne baga Galaxy FM zina. Galaxy TV gikonkone. Kati ate masembe y'abiyina. Amina. Kati bwe mumuteeka wano agira asigala yeri emakindye. Ate no tuli wala tuli makindye. Eno climax. Emakindye. Ayumba mwe ebifunga byo byeyogerera bivuga n'okusinga ekifo. Kati oli agajja ku climax. Naye ate waliwo ayinza okugamba jangu emakindye ku Barracks oba emakindye kuki kwekyandyemu kati so byawukana. Ogamba otya president. Owaye Jen. President Lanek buli omu akimanyi president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga lya Uganda eyagoba Wisdom Kaye mu ggwanga. We yamugoba. Yali ayagala entebe yange ne mufubutula. Mwafaachi. Okyamulabawo ali eyo Canada. Okolera mu 7. Lwaki? Kaye yagamba Museveni yamujje Kampala n'agenda ngadduka ku lw'obulamu kati kitegeeza oba gwe wamugoba okolera abayimbi babagamba tetuyingira mu politics. Naye ate copyright mugisabira mu politics. Echi
Tosobola butabeera mu politics ng'oli mu ggwanga lya Uganda. Definitely buli omu aba alina gy'aggwa. Abagamba tebali mu politics obalowoleza ki? Bagamba mbu tebali mu politics balimba already naffe tukiraba. Tulina amaaso tulina amatu tulaba era tuwulira kati omanya nti oyo gundi yagwa wano period. Agamba byange byalaneeke leero yabyogedde sinze naye nga muli muti abali ku media kambabuuzeeko amanya n'eddoboozi Makko William muzukulu wa Makko kansala omulonde oyina bingi buli kana kubijja head of communication Uganda journalist foot soldier association entertainment byonna nze head of communication kati kyonna nze nkutte communication. Ani president wamwe walonze wako Brian wako era mwino londa either wako Makko oba Keys muba ssatu takyafuga kati ffe twasigayo ffe tufuga mwe mufuga kintu kyammwe vice nga tomubuuziza ani vice Big Daddy Big Daddy waffe njamukubira kasimu mukongo naye buuzo wa finance totandika kuvumira wano kibiina ani wa finance Flora Edi baba ye wa finance Edi baba gwe walondeseza akalulu we nali wano nakuleka nkugambye nti nkuliddemu akakiiko k'ebyokulonda kati lwaki owakanya chairman bangambye nti waliwo eyeesimbyewo bwe batuuse mu kulonda naye teyeeronze yalonze mulala amma Martin Diro ogamba otya byabakama yagenda olangirira ku olwo byabakama waffe Makko ng'avumirira Martin Diro mbu naye teweeronze kikkirizibwa okuwa and try to report evudde mu kalulu konna bameka abalonze buliwo obwafudde buliwo obutabadde bulungi ani asinze kati nga tulina obbabuulira ne bakandidenti abateeronze ne Martin Diro yalonda ani era just twasaasidde bamulonze naye teyeeronze weekend ebaddemu ebintu bingi tandikira ku White Party yali flop one yafulopinga kusinzira kwa White Party zenzizembaako manyi twalinako White Party ne Girls Power abamulabika mwali temunnabeera Kampala otandise kubuulira so Girls Power yali ya Donzera nga White Party ya Zari ebiseera bye Zari ndo Zari akyali ne Diamond bulungi nga tebannayawukana naye ekyali e Kampala nze nkubulya nti ekyabadde ku White Party kyekyali ku Girls Power mu biseera ebyo kubaaliwo mu bivvulu kitegeera so White Party ebintu Girls Power yali bwetyo nze nti nkubuulidde nze sirya mu kigambo kyange because Girls Power yali jidde ku mulamwa gwa kusitula abakyala bayamba baana ba buwala naye ndowooza n'ezagiteeka tezaavaamu terina gwe bayamba kitegeeza ti was a total flop nabadde manyi omukyala engeri gyali muno Donzera agenda kuddamu agituteekeremu takyasobola yakimanya nti abantu tebamwagala bw'omala oteeka ekivulu abantu ne batajja omanya nti tebakwagala just tebakwagalako ssente zo nabyokola n'ebirala baba tebakwagala okitegeera kati ne Zari batandise okimulaga nti batandise omukoowa okitegeera kati Zari bwe batandika omulaga bwatyo nti batandise okukoowa kati tulinda kulaba one bottle one man naye ejja egenda kubaayo kati one bottle one man bwenaakola kitegeeza nga tumanya nti kati generation y'abazali ne bakulu banne egenze tekyasobola kukuba ndongo kati eno generation y'abaana abato yekola ki yeriwo mu kkuba endongo naye nga nyinza omusaasiramu kuba n'enkuba yalinnyamu nnyo yafiirwa buli omu ateeka ekivulu ng'alina kufunamu tolowooza nti kyali kikye nanyini idea nekibanga kyali kya Talent Africa kitegeeza Talent Africa yamusasula okukola ki okujja okubeerawo ate ekivulu bwe kisala essaawa zino tetwogera ku Talent Africa twogera ku Zari brand okitegeera nze bwe ntegeka omuyimbi tugeze Papa Misa Kisemakula ekivulu ne kinsala teri agenda kugamba nti Makko ekivulu kyamusaze ne bagenda gamba Misa ekivulu kyakoze eki kyamusaze kadi ye ng'omuyimbi ebekka oba ebeereggwa kyekizibu ekya concert okuflopinga nti the aftermath booking zino zika omuyimbi abadde ku miliyoni 5 olwo biri oyogedde na nnyingi olwo bawa miliyoni because ensi ebeerabye oba ba promoters abalala oba ba events organizers baba bamaze ddo okukiraba nti
tokyalina maanyi oba tokyalina value oba okitegera kati aftermath eba nzibu nnyo. That's why n'abantu abamu batuuka kaseera naga waakiri abantu tubasombe busombi tugabe free tickets nti sponsorship kangambe nti waliyo company oba telecom company oba companies n'endalalala nti zibadde zisponsoring ebivulu bwe baba basponsoring ekivulu kyo ne kikka omulundi omulala they cannot work with you. Yes. Mbadde nkyakugamba nti ebimu ku byasinze omumusaza ekivulu ekyo enkuba yatonnya. Kyakubiri Zari alina okumanya ekintu kimu nti abantu abajjanga mu bivulu ebyo tebajjanga kuba pate. Abawala abasinganga okubeera mu bivulu ebyo bajjanga kuula basajja. Bajjanga kwetega basama. Because parties we zabeerangawo nga tufunamu ku basama ne bajja ne bakola ki? Bamasa sente Ivan Semwanga. Kuba era musama yali omu Ivan Semwanga doza ne Brian White. Naye kati Ivan Semwanga yafa ne Brian White alinge yafa. Kuba naye takyayina. Yali Dubai. Mu sente twogera mu sente tetwogera ku bulamu. Ye kale ye Semwanga yafa byonna. Naye Brian White yafa mu sente takyaliwo. Kali bakutuma omusama oyinza omuleeta. Yagamba dde saa yonna. Akole ki tasobola kulinnya Kampala nze nkusiba wano. Lwaki tetulabye ku basama season eno baliwa? Tukigenda kekyo kyennyini. Chovola banze naye kati nyambala zi baseball nagambye owaayi kanetege mbe musama kubanga era Mako omuntu yenna akubuuza baga oyo yakadda. Abasama tetubalaba baliridda. Abaana bagenda kukuba oluseke. Edda December yalinga eyo kya. Nga tulaba abasama bavudde mu America bavudde UK tetukyabalaba. Bagamba Ivan Semwanga yafa ne December. Awo simanyi. Ivan Semwanga yali omusama yekka Kampala. Yafa nefa. Yali Ivan Semwanga and others. Bana Uganda kye bali mu okutegeera. Nti Ivan Semwanga yajjanga mbala n'amanse miliyoni 5 oba 7. Nga ne bana abamwetoolodde ba Medi ne banne bamansayo mitwalo 10, mitwalo 5, mitwalo 2. Okitegeera ne balowoozesa abantu nti bayina. Naye nga baali tebakola ki? Nga baali tebayina ki? Tebayina sente. Baali bagendera mu Ivan. Nga Ivan bwajja n'ateeka ku Ivan yatandika ebintu by'okupanga sente ku mmeeza awo. Nga bwapanga sente ku mmeeza. Ne bano n'oli ne waleetawo bando ye nga miliyoni 5 ng'agisibye esibye okitegeera. Naye asobola ogiteekerawo ku zooli ng'oli ataddewo nga 2 naye n'akola ki? Naye buliza omu. Naye okuva bwe yafa twatandika okulaba nti trend yatandika okujja. Ne kitwagira ddala nti abasama tebakyalimu. Naye yasembayo Bad Black yamukuba ecupa wali. Wansi ku balanga ku governor ngesawo gyaleese eri mu sweta kyokanga yali abadde yakyala ku ma TV gonna kumpi okugamala e Kampala yali yaguki ataddemu ekisweta kye okitegera n'ayingira nakyo ne baga kijjudde $. Bad Black mbuyaye bwagenda omala okukubayo omukono yasika sweta okutambuza ensawo yonna nga temuli wadde naga lwaki simukuba ecupa ate yali awaaba ekyo kyali impersonation kweyita musama nga tayina nga tasobola kuwangula musango. You impersonate weyita otyo omusama nga toyinaamu. Ne Bad Black kyeyamugamba oli mu impersonation tugambe nti toyinaamu naye gwe omanyi okwambaza abantu engato nga bagambye ogenda kumansa ssente. Okumanya yali mwavu ne mu bbala teyamansawo mitwalo giwera 4. Okitegeera kyekikulaga nti abasama tebakyakola ki? Tebakyayinamu. So kati abantu balina okukimanya nti ne lockdown eno eyajja bwe twabeera mu nnyumba omanye luli abantu bamansanga ssente kirumira bifo ebyo nzijukira ku mbaga yali ya SK Mbuga abavubuka bwe bamansiza ennyo ssente abaliwo mu Kampala bajjukira. Omugaga Kirumira yagamba abo abaana tebalina ssente olunaku lugenda kukyanga tebayinaamu ne bamuzoleya nnyo nnyo ne bagamba tamanyi byalina biki byo balowooza nti obugagga okitegeera. Naye lockdown yamenyaamenya abantu nti ne bana baali balowooza nti basama baatuka ne babeera mu mayumba gaabwe nga tebakyayina. Kyakusatu n'abantu be baali bafera eyo gye bakubira ennyindo zaabwe tebakyali. Abasangoma abantu baabuuka nti bano basangoma bafere kati so tebakyasobola zikuba. Kati oli bw'akubayo emitwalo gye n'egiba 3 ayagala kudduka kugula kataka azimbe batandika okulivinga obulamu obuli ki comfortable obuli stabilize. Kati bamala n'okizuula nti bino bye beeragange by'okusamaaza ne baleeta emmotoka amayuli be bavuga emmotoka zaabwe ne baziyingiza ne bajja ne balaga bannayuganda nti bavuga emmotoka ezakabi naye abaana bavuga emmotoka wano olane kola be gyavuga. Kati omusama kyagenda okuvuga emmotoka esinga eyiye. Naye atugambye musama omufere. Nze ate musama omufere nze nkugambye va mu kubeera impersonator. Nze nkugambye bakyali bange December temugenda kujja ati nga kirabika nabo eri embeera kye balimu siki
si nnungi kati ogula air ticket sawa zino okudda e Uganda ticket ziri mu milioni 6 nagenda ki waggulu tugambye ajja gwako satu ng'ebivulu biwedde ng'ebikujjuko bikoze eki biweddeyo oba osega mama kamuwulidde mbadde naye ku video call omusama yaaliwa abadde wa Holland nze ngenda kujjanga ebivulu byakoze eki byawedde dda spendinga era abasama mutuswazizza nnyo ab'omu America ab'omu UK ab'e Canada nedda bano abagundi bakadama mutusonyiwe mwete tubayita basama bakadama UAE Abu Dhabi Omani Turkey kasita omuntu abanga akwata ssente nga vali yayo teweza 36,000 kwambuka waggulu takwalifyinga kuba musama abaki musamaavu abamusamaavu okweteeka mu tuluba ly'abasama anti abatayinaamu kipata tawaddeko wadde n'asaasaanya tewasobola kubaayo nkugambye ekintu kimu eyali asaasaanya ssente e Kampala baali bamita Doni Ivan Semwanga White Party eyo nazirekera mukyala we eyo twagiinako ne ku kisemi nti waggulu ali ojijjukira ekyaliwo twabeerawo ne tunoonya abasama be tukuba oluseke ne batubula era twagenda okuvaawo oba yali mukyala mbuga gwe baali bakoledde birthday ye yatwokyayo ze twakola ki ekikwagira naye nga baleese emmotoka wansi emmotoka zonna nga bazigudde bwe bati baziwanise simanyi ebiwujjo bazikoze batya naye nga n'amafuta tezirabika teziriimu nga bazireetedde ku kaaliya Edi n'atugamba yaweddemu dda amaanyi abadde n'omusama we n'agamba landlord nzijja nkuleetera ssente ngenze laba musama olumutuuseeko omusama muwadde 10,000 naye nga luli yamuwanga 5,000 kakadde ebintu ntubwe ebituso kati emboozi y'abasama ndowooza Uganda ndowooza kati buli omu musama mu nfuna ye kye tuba tugala temugenda kudda mu kusuubira kulaba muntu amansa ssente wano oluseke nnyamunyamu twabaddeyo basama bo anti ffe twabaddeyo nga tuguze emmeeza nga tuwagidde kasuku ffe abasama ekitegeeza ababaddeyo kyova nga nti buli omu kati muki musama akakaddeko naye nga twabaddeyo ku luseke nakulabye tunakuwona kati ffe tuliwo bwe banga omusama aliwo yenze kitegeeza eggwanga abasama baggwamu naye weetya nange neetya kuba kati nze naali kubya abagagga oluseke kati ate bwe mba nze aliwo gwe balina okukuba oluseke kitegeeza oddako wali wansi n'otula n'ogaa ne Katonda wawe tulaga tugambe nti yabadde ki oluseke abazze bonna bazze kukubwa luseke naye ate nga nabo bazze kukuba luseke buli omu yazze akube munne oluseke kati ne tumaliriza ekirungi slogani yayo yali nnungi kulya paka kuwulira bubi era twalidde paka twawulidde obubi ne tufuluma ne tukola ki ne tugenda kyo kyabadde ekigendwa kyaki ky'oluseke nnyamunyamu naye ng'era mbadde nkugamba nti Zari mukyala mukozi azimbye brand y'ebbanga ddene nandibadde musaba bino ebintu bya White Party taddamu kubyeyingizaamu akimanyi nti idea agiina ne biggwawo okitegeera nti kati tebikyakola atambule agende ne trend okitegeera abiveeko because oli omuntu yayagalanga okujja okulaba ku Zari afaanana atya naye kati bamukkuse ekitegeera kati oli akubuuza ki ekintu wala mu White Party kyanjawulo ki ekiri mu White Party ate nga nawe anti nga nawe kewagenzeeyo mujjawo yani ku Sakibu mujjawo eri ku Damascus tekatufe atugamba kyoyo naye mbadde nga naye nga naawe agenzeeyo weetaaga omanye eddala ki ekikwongerako ki kyeweeyongerako okitegeera kyenkugambye oli omwana yasasulanga emitwalo gy'emeka ejja naye ng'amanye ayingidde awo alina okufuutukawo n'ekyaga naye kati osasula emitwalo 5 nakuba music okitegeera tewali kyamaanyi kikyolo kiri mu White Party so ate ne Nimrod ndowooza Nimrod ye yagitta kuba ne Nimrod akola all White Party yagitta eri eyiye bandala kati bw'oyolanga White Party ate nga Nimrod alanga all White Party ate nga ne yadde all White Party kitegeeza nayo Nimrod naye yakola kyamaanyi nnyo okugisuula kyogamba Nimrod yali wansi nnyo mbuno okyayingiramu kyekigwa anti Nimrod yagiteeka wano ku climax
nga tuyingirira gyali ebiri mu kitundu ebiri nga tuyingirira ebiri kati bwe mba nayingirira Nimrod ebiri nga ndaba ne ku byana ebiwuga mu mazzi kati ya Zari nabadde nno naki owaye omanyi va mu ebyo eri yonna wabeerayo zikamera kati munaye abasumba baffe oluusi batutabukira buli we tugenda mu bintu ebyo so olaba nabadde ku kya Blue 3 abadde ndi awo ng'era amasimu gayitingana lwaki obeera mu bivulu by'Abamisiri wololo bannaye ne ŋŋamba owaaye ekivulo kyabadde wano ku National Theatre ekyabwe abalokole Misiri ye Egypt kalwadde mu kivulu ky'aba Egypt tugamba bw'oba oli Misiri toba Isirairi naye kati babagaana okugenda mu ebyo lwaki kino ekyabadde ku National Theatre ekyabalokole tebakijjumbidde ekya Flopins eky'Abayisirairi awo omulokole nze wannemera era nze simanyi nakumanya ndowooza bansiramukemuko nfune n'abakyala banna ntegedde kyekikutwala nkubulira maze oba ngende wa Mama Fiina kubanga neebuuza abalokole baagala ki baaganye okuwagira abayimbi bonna aba gospel omwaka guno buli kivulu kyonna ky'omanyi kyaflopinga naye ate wabaddeyo ku weekend wabaddeyo Blankets and Wine baleese omuyimbi omujamaica Konshens then wali Entebbe wabaddeyo bamuyitani Papa Party yaba Douglas wonna wajjudde oba okitegeera neneebuuza abalokole lwaki tebaagala kuwagira bintu byabwe oba okitegeera era nze nkuba omulanga still eri bakitaffe basumba baveeyo basupportinga abaana bano n'abalokole baveeyo bajumbire ebivulu because ono omwana Jean-Marie ennyimba ze Mukama nga mulungi tete tuziyimba mu kanisa nsima tuziyimba mu kanisa oba okitegeera bwe baba tebawagidde Jean-Marie John Mary olonze akaddamu okuyimba n'abayimbi abayimbanga gospel abakadde nabo kyafulopinga wali eri kyabasala ku Imperial Royal abantu tebajja baali bayingirira 10 eyo kate kyalina excuse kubanga abantu babadde ku Blankets and Wine ku kivulu kya Konshens nga bakugamba 15 batuuse ku mulyango ne bagamba nti nedda oba okitegeera naga enough is enough 2 era abantu ne basimba line ne bakola ki ne basasula kati neneebuuza tukole tutya kiki mwagala tukole batugambe ate ekyabakadde abayimbi ba gospel kyasala ku Serena kijjuza nga bagoba n'okugoba kwajjukira ne ku Serena wali ekyabakadde bano abafa basachula kye bayita tugende mu kikadde kyali kino ye naliwo ne ku nina n'eki twali muvumbula gaali maziga merere biranga kyali biyitirivu mwalina abantu 3 n'ekitundu si bangi nno tetwali munze ne DJ vumbula yasala bannange naye nga abalokole division ye balimu y'amaanyi ate ng'evira ddala ku basumba tebasobola kutereera abalokole era tebajja bawagira olwensi nze mbabuulira nti kati nkubuulira because abasumba tebaagala mulokole afune maanyi omuyimbi wa gospel omuyimbi wa gospel bw'afuna amaanyi nga w'amaanyi nnyo asobola okutaapinga mu ndiga z'omusumba omu n'azigenda nazo oba ez'ekkanisa ez'enjawulo case in point olaba ekibeere wa Pastor Bugembe nti Pastor Bugembe muyimbi wa gospel atalina naki ekyaki kati bakimanyi nti omuyimbi wa gospel yina bw'anaayimba n'astabilizinga nti essaawa zino singa Judith Babiri abadde Kampala nga yakola ekyaki ye wali badde tomanyi bantu bameka abasabire wa Judith Babiri bafaani baba mwagala olwaki olwa music kitegeeza ekyo kifiiriza omuki omusumba kati omusumba abasumba b'ennaku zino batya nnyo okutaapinga maanyi gaabwe bino bibanga byabannabyabufuzi oba bintu by'abaana abantu ababeera ku ma-TV abakuba presenter ow'amaanyi ate okukyaza presenter omuto because ajja taapinga maanyi ga mutrendingireho naye afuuke waki wakabi kati buli omu ayagala kaavu esigale nga yagikutte bw'ati nga bantinga bakola ki bamulaba bulabi kati era kijja kubeera kizibu nnyo abayimbi bano okuwagira abayimbi ba gospel walaba ekya Pastor Bugembe walaba ekya Levikson Lala walaba kino ekyali wano ku hockey ground
kubanga Twina Herbert katolaba Pastor Twina Herbert ennyimba ze bazisinza mu kanisa ennyimba ze zi blessings abalokole bangi mayumba gaabwe oba okitegeera nebuuza abalokole omusajja n'atimba zi billboard omusajja n'alanga ne mugaana okujja bano abayimbi bali mu mabanja nabadde njogerako n'omuyimbi omu bamuyita Jackie Ssenyonjo ali Canada ali mu kkuba kyeyo yaŋŋamba Lanek fe twasalawo tu reallocatinge ne mubuuza lwaki naŋŋamba abalokole baagaano tuwagira emyaka gigenda obuvunaanyizibwa bweyongera twalina okujja tukole naŋŋamba ne bw'obuuza babiri ne bw'obuuza Mutesaasira ono mama w'abana abaana ababiri Ezekiel ne Esther bayimba naŋŋamba ne bw'obuuza Seku Martin abo bonna njogera bayimbi ba gospel betwandiyise ba legendary Mama Gloria ye waali yakola bintu bye birala n'omuziki ye takyaguliko kiri awo okitegeera naye ate be baasalwa ekivulu kati bw'olaba ba legendary bajjajja baffe bibasala abaliko bibasala kati bano abaana bayimbye ndi mulokole abayimbye Mukama yakyadde wange kati bo balina future ki nange kenyini eyakayimba kati nze nkubuulira amazima nze ndi wakusiramuka kati ndi wakusiramuka kubanga ogaana otya okuwagira concert kati okimanyi nti mu blanket sana ogenda ku Jirita Jirita twagigendako dda naawe Mako va mu ebyo Linda inze Laneke linnya kye litambulira awo Lanek Abdulu Laneke Isima ki Lanek Abdul Gaddafi kamiliyoni yali ejja kuba kati tunula abakatuliki bawagira abayimbi baabwe aba advent bawagira abayimbi baabwe aba seventh day ono omukyala eyayimbye gundi Gabi Ntate mu seventh day cheza bamuwagira seventh day bulijjo manyi mulokole mu seventh day ate stone chikonko mu seventh day ngamba aba seventh day bangamba aba seventh day no kombya without tubade tugamba ki no makawaba lwaki mwantuuziza ku interview n'oyo omusajja kyokka ayambadde diploma no bangamba oyinza okugamba ebigeno bangamba seventh day no kombya without gwe yakuwa tomugize tansiga nti yampako oddawa oba ekyana kikyali oddawa bakyagala sala mugambo bajja kutemako omukono bakumuyimbi oyo kati ekirala okimanyi nti buli kanisa wano e Uganda ey'amaanyi eyina media house Pastor Robert Kayanja ayina Channel 44 Pastor Jackson Senyonga ayina Top Media ko TV ne radio Pastor Ntate Wantante ayina owa Full Gospel ayina TV okitegera ono Tom naye yaguze TV ani omulala awo Chiwewe naye ayina TV basumba Bugemba ayina radio bangi bayina media houses naye baganya olangira omwana oyo oba okitegeera akimanyi nti bwe batuyita okuyimba omanyi tulina system eno ffe tetulinga ba alien skin ba palaso ba chameleon nti bwe bakuyita okugenda okuyimba oba okuweereza awantu nti bakuwayo akasente okitegeera ffe byaffe byakuweereza ki Mukama nakuwa abantu omukisa oba okitegeera sula akalango sente z'akalanga beera kola ki aba azirina kati eyo system teriwo era ffe tukoye era abantu bagambe tukoye gwenga president obayambye ngenda kusiramuka n'obwa president kati mpulira mbukoye kuba kinzitoweredde kati obwejjeko emirundi emeka buli omusalaba bulira omusalaba guzitoye kyana kiina amabina Mukama olaba Mako yazze kunchokoza because akimanyi ndi mulokole akimanyi tuli mu kamera sinaba siramuka sinaba ebyo tunabiraba nga tukoze ki olaba ekintu ekidistracting omuntu omukulu kati obeera otya distracted no njogera ku nsonga ziyamba industry tulina obulumi yali mu kulaba bubina
naye mako wansala singa bazaalamu ekyenyanja ogenda kwejjako obwa president omulundi ogwana yampabiza dda sikyajjukira nabyemba ogenda kwejjako obwa president wa gospel omulundi ogwana va mu mulundi ogwana nga tuvudde mu byokusaaga abalokole lwaki mwana nedda olaba mako olaba katonda atonda katonda atonda ate yagamba buli I made you in my image okitegeera takiriza tetwali kyakatonda akirabye nze nkirabye ekifaananyi nga nina omugambo okirabye ekifaananyi kyakakasiza lweta tuwaawa n'ofiisi abadde yakatambaala lwe tukusaba taata totuwaawa n'ofiisi tukkiriza mako kyayogedde ki ali bulungi yeah so kati ebyo ebizibu bya industry period kyenjogedde mbadde ngamba ebyo byebizibu bya mako anti tubadde ku industry mwana mukyejogedde kiwedde ndoza mulaba ebizibu bye tuyitamu okitegeera mu kanisa bakugamba kino ne bakugamba kiri ne bakugamba kiri naye n'olengera n'ogamba naye sinze muganda wa Yesu n'otunula ebbali n'ebbali weegombenga mu neegomba ennungi nange neegombyeko mu neegomba ki ennungi sembi mako muvuddeko wamma okya president bwe tukomye kijjukira kati tubadde ku ki kya president ogenda kyejjako nkyali era sivaako ekyolayo tokyavudde ku bukulembeze nedda mako tuddeyo ku nsonga zaffe ekisinga okumalamu amaanyi abali ku kamera tebalabye mako kyalabye ate nange sobola kunnyonnyola naye kibadde omanyi gundi alien skin aina line wagamba mbukyesundasunda kitiribiita kiringa bongo kiyikayika eno climax tuba ku kibimba wetubadde naye nga mbadde nkyakugamba anyway nti abasumba nga tebejjiyemu mutima mubi be basinga omutima omubi nalabye abantu abasinga omutima omubi abasumba case in point ngenda kuwa ekyokulabirako teri muntu asinga mutima mulungi wano nga basiraamu ekizibu kyonna nga kiruma omusiraamu abasiraamu bonna bakikwatira watya wamu nze abasiraamu mbalabyeko nga embeera etuse yakwesapootinga besapootingira watya wamu kyovula abakola ki bagagawala nti bwe batuula eyo mu ddalasa zaabwe nga bali mu kusomesa ayina omulimu wajjira n'abuuza bannaye neetaagayo ku bakozi bwe bati seeka kiwana ayinayo ku baana abamaze okusoma abeetaaga okukola naye wano omusumba ne bw'aba ayina omulimu ng'akimanyi omuyimbi wa gospel talina mulimu tasobola kugumwa ne waba ayina emmotoka enkadde ng'akimanyi omuyimbi wa gospel talina mmotoka tasobola giwa muyimbi wa gospel artist agitwala n'agitunda mu bakola ki mu bagula ebiki ebikadde kati nkulaga embeera z'abasumba nti bwe banaaba tebavuddeemu ogwo omutima mubi ate nga tegukyasobola kubavaamu because buli lunaku gweyongera bweyongezi ekitegeera nti bw'osanga omusumba omulala ng'alwana musumba munne indirect direct naye nga yeefula akikola indirect nga yeefula n'okwefula nti takiriimu naye ng'akuba musumba munne ekitegeera nga just because oli okuba ne numbers ennyingi ono zimuluma ekitegeera n'atandika okumwogerera amafuukuule n'akola ki nalabako ndowooza oba president waliwo kyakyemugi yali akyaddeko nagola omusumba omwe amugambo abantu balina emirambo mu makanisa he was shocked ne president n'akyewuunya okitegeera so kati kikulaga nti abasumba ekko lyokka lye balina ne ego eri gye nkugambye nti tasobola kukkiriza ono ayitewo because singa abayimbi ba gospel banaatandika okujja tugeze abo ba sekumatini nga bwobagaye baani singa n'aba sekumatini n'akola church kati gwe kyotamanya akibala bw'ati naga nti singa abayimbi ba gospel 10 bakola church nze atali muyimbi wa gospel naddamu okukola nedda because akimanya nti kati kizibwe essaawa zino pastor bugemba okumufuna olw'essande ajja akuyimbire olina omubookinga because alina okubeera muki mu worship house ye ng'akola ki ng'abuulira kati abayimbi bonna bonna banaatuuka ne babeera nga bakoze amakanisa ye anaaba akyasobola okukola kirabika
bakitaffe mu mwoyo abasumba kirabika baagala kati ffenaffe ng'abayimbi tufuuka abasumba because tusobola okubuulira enjiri because actually omuyimbi wa gospel ayimba enjiri omusumba gy'abuulira which means watuukira luyimba aba asobola naye okukwata microphone n'abuulira bubuulizi oba okitegeera kati unless batugamba nti tebagenda tusupportinga buli muyimbi wa gospel agenda akole kanisa nga Pastor Wilson Bugembe nga buli Sunday asobola okubeera n'ekibiina eky'abantu bakomandinga oba okitegeera kati awatali ekyo nze mbadde nsaba omwana bamukubira essimu John Mary nsaba bana basumba Pastor Kayanja nsaba Pastor Isaac Chiwewese Pastor Namutebi Pastor Senyonga Pastor Wantante Pastor Bugembe Pastor Bujingo ono ow'Emutundwe Pastor Tom cause amakanisa ago gonna bwe baba batendereza kizibu okumala omwezi nga tebayimbye nnyimba nga beetoloola mu line etendo mbadde ngenda gamba endonga weetabukira etendo weetabukira awo oba okitegeera those are the songs of that boy nze nsaba omwana ali mu mabanja okitegeera tosobola kufuna abantu less than 1,000 people noŋŋamba osobola okufuutinga bill national theatre ya million 5 okusasula police nema okusasula URA KCC abayimbi ba gospel ejjemu ebyo ebintu by'ekisirusiru mubojja okuyimba eno muffe mu bbaala oba oyimbye mu Bamisiri oba Egypt okitegeera because singa kati nze music we mbadde mu manyi naye weekanga naye yategese ekivulu mukuyita abamawulire beyayise TV za gospel kitegeeza nga interest ye eri muki mu balokole bokka naye osanga bw'asalako n'akulosinga n'ajja n'anonye n'okuba amasembe abale Vixen nga babikola nti Vixen omusanga nga alina ez'ama TV eza gospel n'ezensi ekyekololo tekiringa kololo yakola kuba ono ogambye teyafunye wadde abantu ebibiri si bw'ogambye ngambye tebaaweze 10 naye n'abali mu kololo we bajja wano bajjula ne bagoba n'ogoba abali ewa Vixen kale wadde kyamusalamu naye yakola wadde kyamusalamu naye yakola ki yakola so ki ekyabasumba beetereze abaana babawagire n'abaana ba styling up bayingire eno muffe ffe tujja ba promoting baba basumba baganye ba promoting ffe tujja ba promoting kati Vixen tayimbye ku papo pate naye kati omwana tasobola kujja kuyimba naye ng'okimanyi mu bantu adde papo pate wali abamanyi akayimba kabakaagala okitegeera so kati ate n'abayimbi ba gospel bangi abatamiivu abeefuula nti si batamiivu nza okwewuunya nga 50% babadde balokole ababadde mu papo pate n'ababadde mu Konshens mu blanket sanduwayi naye ate ndi mulokole walokokadde olwo wangamba ogenda siramuka bakazi ana ekimutwala mu busiramu bakazi bana waffe bantuma abaana bangi tesaagala stress ofunayo omulala gwe twalabira ne byadde mu Konshens ate leero nakkiriza nti Kampala erina ebikyala Kampala erina ebiwala ebinyirira nalabye ebyana nga bivudde mu kwambala ne byambala ng'ebyana binyirira ebyana birina amabina bwe gati ebyana bitukula oba byekuuta kizigo nalabye abaana mu Konshens so kati njagala ofunye ku namba njagala okukubulira ekintu kimu wafunye ku namba wafunye ku namba wafunye ku manamba g'abaana tosobola fuluma kivulu nga tofunye ku namba wagabye ku namba wagabye ku namba sabaddeyo kola weekend naye nga njagala okukubuulira nti ekivulu kyo kyabadde successful ekya Konshens baakiranga bulungi nina abantu benagamba nti akantu k'okutwala Konshens okugenda ku malaalo ga Moses Radio wadde tebayamba family nebo kabayamba okukuuma n'omuyimbi okumuteeka mu mawulire ate n'omuyimbi yajja obudde nga bukyali bannayuganda ne bamanya nti mwali omanyi kifuula ne bannayuganda okubaleeta okufiiringa nti omuyimbi waali yakoze activation ez'enjawulo ku maladio ag'enjawulo n'ama TV n'agenda ku malaalo na shooting aluyimba lwa Palasona ya shooting dali ku Serena okitegeera kati so ekyo kyafudde abantu nti akola ki mwali so abantu ne bajja okukola ki okumulaba ate music we muki mulungi but it was a total disappointed in fact I was totally disappointed
Badde luzungu lisi lutegedde bulungi. Okadde. Agamba I was disappointed. Ate ngo wakava America. Was a disappointment. Chabaddawo. Wabula Makko. I was totally disappointed. Totally disappointed. Checha ku disappointing. Nti waliwo oluzungu tugenda lugoba. Ojukira nti waliwo Shiba bamugamba nti yayambadde nga Rihanna nayimba nga Fresh Daddy. Fresh Daddy. So kati Konshens bambrandinze nga Rihanna nayimba nga Kapakati. Nze nadde simanyi nti bajamayi kwa waliwo bakapakati. Nayimbya kyase. Kapakati ayimba bulungi. Anti ye muyimbi gwe nakasooka okulaba nga alina stage performance ebowa ng'emalamu amaanyi nga yeeraliikiriza ng'ekimuyambyeko kyokka kiri kimu nti ennyimba ze babadde bakola ki bazimanyi. Naye ya performance ebintu ne bibowa abantu naffe abaasasudde ekyabiri ku entry amaanyi ne gakola ki ne gatuggwa. Kati saa zino njogera nga muwagizi kuba nasasudde ezange. Nabagamba mu bivulu sikyasaba mumpe press tag mpitewo. Njogera amazima gaagano. Press tags baziwadde aba New Vision bokka kati Makko taina media kwakolera ana sikubye nnyo naye mbanjaga nnyo njogera amazima kuba ndi mulokole okitegeera ati muganda wange yabadde alina osasula kuba content gwagenda ofuna amuwa sente. Anti kati leero gwe nsoose okulaba nti obadde mu Bulaaya naye ate ebintu bino tobitegeera. Case in point kankuwa ekyokulabirako. Okimanyi Ghetto TV esinga nezimu ku TV za wana amaanyi mu US. Mbadde simanyi. Kati nze nkubuulira out of statistics. Ghetto TV esinga amaanyi nti ne bw'otunuulira mu firimu ya Bobi Wine gye baakoze ne footage omu Al Jazeera gwe yakozesanga yamujja ku Ghetto TV. Kati ntandise okulaga digital wa weekola ki weeraga era weeri essaawa zino. Nti essaawa zino abantu abakyasinze okukola content ya w'amaanyi si ba TV ba YouTuber. Nti essaawa zino n'ategeka press conference asobola oyita aba TV bana n'ayita ba YouTuber 10. Okitegedde? Kati toddamu kujoga YouTuber. Essaawa zino bintu bye tukola wano ali mu America agenda biraba, ali Canada agenda biraba, ali New York agenda biraba, ali wonna global bagenda biraba. Ne interview ku TVM gye wakoze wane Kampala eyinza okubanga tajja sukka bwayise. Mbadde kayisawo kumulaga tozanyisa nange kamugambe kino Maka ino mmanya nti Uganda eina 46 million people. Okitegeera and I know mmanya nti abali ku social media bali 2.8 million. Chovola n'omukulembeze paka olwaleero tajjangako VPN because temwina kye mumugamba. Radio ne TV zina mileage oba zitwala percentage enene ennyo okusinga kati waliwo bwetuli wano waliwo atalina smartphone ate waliwo atalina na za data. Okitegeera oyinza okugenda n'okebera ku wetuli wano nga 60% tebalina TV mayumba gaabwe. Ekyo kizibu kubanga eddiiro lyonna olwaleero at least ebeeramu TV eri ey'omugongo. Just kyenjagadde okujjirayo okulaga nti essaawa zino bw'otunuulira statistics percentage kyeraba TV ogabe 2 million people be bali ku social media 2.8 ewera million abalaba TV. Abantu abalaba TV ne bokebera wano ku Google mu Uganda esobola okuwa over 15 million people. Sina data anti nekubiramu naye nga bannayuganda njawo babulya nti kati ensi we yagenze eri digital. Kati essaawa zino ozaadde bawuliriza ddembe baliwa walabye bakoze talk show babadde mu oba point how many case ogikeberanga eyingidde emitwalo egi
abakagira aba views. So kati abantu njagala abantu bannayuganda bakitegeere nti kati online we yagenze nze abantu mbagamba nnyo nti essaawa zino online ye breakinga story nga ne TV tenagi breakinga. Online ya breakinga akabenje kekireka wali. Obuvideo ne butandika okusaturatinga wonna. Abama TV bagenda okutuusa live unit nga abasinga tukimaze okitegeera nti akabenje kaguddewa kagudde ekireka wali Nambole. So kati kyembadde nkugamba nti kati Konshens performance ye ya Bboye nnyo. Yayimbye nga kapakati bannaye performance ya Bboye bannayuganda era abantu bangi beewuunyiza. Nze nagenze okulabira ddala nti wetukwata kapakati ne tumuwa ennyimba za Konshens ate ayinza oziyimba obulungi n'okusinga Konshens kuba kapa tuzwe King Michael. Okimanyi King Michael lwabutaba na nnyimba nnyingi nnyo naye King Michael asinga Konshens okuperforminga because bye yaperforminze ng'obirabira ddala bibowa tebinyuma okitegeera. Nalabyeko abantu ebakubyeko endulu ndowooza bawe yakuyeko ka freestyle just ne grand entry ye nnyini abantu babalenga tebawadde maanyi okitegeera. So simanyi ate ekirala ekyasinze okuneeraliikiza mu kivulu kino be bategesi b'ebivulu bino balina engeri gye bajoogamu abayimbi Abannayuganda. Toyinza kukwata muyimbi Konshens n'omuleetera ku mitwalo tugeze ebiri ejja $, kale oba mutwalo $3.7 ate n'alema osanyusa abantu ate n'okwata ka miliyoni omwe miliyoni oba 7 ate yabajja kusanyusiza abantu. So bano abategesi b'ebivulu basinze okusuula Abannayuganda. Nze ngamba nnyo abategesi b'ebivulu njaga mutegesi w'ekivulu ategeke ekivulu nga kiriko Konshens yekka nga tekuli muyimbi Munnayuganda tulabe amaanyi ge okitegeera because batugamba abali ba foreigner ab'amaanyi biki njagala nga bwogere nti foreigner bamwagala nnyo omutegeke yekka e Kampala nga taliiko. Ati bagamba muno bano abayimbi ba wano balabikalabika nnyo. Ande bwaba abayimbi ba wano balabikalabika nnyo okakasa wasemba diokola Amadoc singa performinga okusinziira ndindako gwe nkibuuziza gwe wasemba diokola Amadoc singa performinga ng'ovudde ku ekyo bw'obuuza abategesi b'ebivulu lwaki abayimbi baba wano muba wa sententi nate muba mubajerega bagamba bayimbira buli wamu we balabikalabika nnyo lwaki King Saha yasobodde okuba Africana n'agiyuzaamu just jogo ly'abategesi ba bivulu kunyooma bano abayimbi naye singa abayimbi baneeteekako value oli n'ategeka omujamaika we ne tumugamba tetujja kuyimba tuganye federation etandikirawo toyingiza mu mboozi eri serious bintu byo bya federation ebyo naawe tuli mu mboozi eri serious tolwaki akanyo okuleetaleetamu ebintu yakola kimazima terina kye yankola naye nze just nagikubamu ebituli kusinziira ngeri gye yajjamu na biki byeyina kukola okitegeera yakoze kino na kino. Ati badde kugamba etandikira wennyini woogambye ekole anti tejja kisobola because ekintu ekyo abayimbi bano bali self made buli omu yeeterawo price ye gyayagala kati banaleete $5 ewa Kenzo ye n'azigaana basobola oziwa ate Gravity ye najja n'akola ki n'ayimba tebalina solidarity nti basobola okugamba nti kino tukoze eki tukiganye nti kati olaba omusajja yakutte ba UB40 agenda baleete kololo okitegeera naye kati UB40 oyinza okugiraba nga okugisitula yamugyeko emigeegi naye ate yamaze alangiddeko babbebekulu ne basindi bw'oba olabye nga y'amaanyi nnyo lwaki olangirako bali okimanyi nga naffe twakutte kololo eyo ne tukwata sindi bebekulu kamiliyoni kale ne bwe tukwata bukwasa omutwalo gwa $, tutegeka Mayanja family yokka esobola okuba kololo eyo n'ojjayo ssente z'oyagala okitegeera nga bw'olaba bato nti yakola ki yajja singa tukwata idea ntuga kati twagala kutegekamu Shiba ne Nwaji oba Shiba ne Sindi tulaba ani asinga okitegeera of Blue 3 tugitwale kololo okitegeera ne tutandika okwongera value ku bayimbi baffe Abannayuganda okubalanga nga tukitandikira wano naye gwe toyinza kukwata olina omuwa sente nnyingi abantu audience demo nebosanyusa ate ng'olaba Abannayuganda banyumirwa nnyo Azawi ow'e Kampala okitegeera gwe waleeteddeko ng'enva endiirwa okusinga ate gwe wajje e Jamaica okujja okukola ki okujja okuperforminga ne banyumirwa nnyo ka miliyoni olwamulabyeko ne bakuba enduulu mpitirivu okitegeera ate nga gwe waleese main performer alemeddwa okukyamula audience kati ebintu bino bitunyiriza ddala nga ffe abalabi b'endongo waliwo eyaŋambye embu ekya siddi abawagizi be bakisazeewo bakulimba omuwagizi tasobola kutegerera muyimbi omuyimbi yenna ng'anyumirwa waliwo yaŋambye mbwe ennyimba ze zadde tezigenda kunyuma mu live band ne mbabuuza yali ani omuyimbi oyo yakavaawo Binman nga yakuba live band abantu ne banyumirwa music we
okitegeera ate nga naye akuba dansolo y'omu n'owaani ne Konshens okitegeera kakitegeeza Konshens alina akantu ka kono omusajja omutanzania bawa Zari Diamond nti tasobola live akuba semi live okitegeera era bw'aba aperforming atakkiriza kumukuba live alina kumala kuperforminga n'ogenda n'otemaatema ne mu uploadinga ababaddeko mu bivuli basobola okutegeera kyenkola kyenjoga kyovala nti wonna waaba performing bateekawo jama muleme ku streaminga live buli womu streaminga live olwokuba nti tasobola osobola omukozesa ensobi n'olabisa ki performance ye kati noono yabakutte obujega n'agamba nti abantu be baasazeewo mbu be bawaayo ne playlist gye nnina okuperformingako n'ensalawo mbu talent Africa si yamubaddemu Swangs si ya 9 Blankets and Wine Kadanke DJs Swangs Steve Lost and Rhyme yenne yamaddamu tegese okitegeera nti abawagizi be basazeewo akube CD music wo okusobola my friend tuzina wano ku music wa Chameleone nga wa live okitegeera ne Spice wuyo kati yatandise okuba batutadde mu live nayo tukola ki eri danceable olaba Shiba akekitanya owuwe ne bamuzinira kama amazina kati gongamba otambo Konshens yetasobola kuba live mu music wa ina kubeera mu CD kitegeeza even they don't value our money ngafa abasasudde nsasudde emitwalo 5 kujja kunyumirwa music nze omuyimbi namulabira ku live ngambe nti wayo kijamaika kikuba bafana tajikuba ajikuba music wa Konshens alina njawulo no wa bafana okitegeera neta kuba live tetujinyumirwa tojizina era twade tugambye singa balese mu bafana kati gongamba otya nti ye twasaze watu kubire CD olwokuba music we yabadde tagenda kunyuma nyonga ali ku live abagizi be basazeewo era be balonze ne praise bayiga okuvaluinga sente z'abana Uganda bayiga okuvaluinga Ugandan artist Konshens siwagira muyimbi avudde Bulaaya kujja Uganda era siba mumpulire eno mu gospel ngandekana ngamba tukoyeba Sinaki tukoyeba Ada tukoyeba nabayimbi abava America okujja ki Uganda because tuina abaffe wano lwaki okwata emitwalo n'emitwalo gya dola n'osasula oli okujja lwaki osasula zi air ticket first class lwaki osasula hotel babatambuliza mu zi Range Rover oba okitegeera ng'ate tuina abaana abaffe abawano so nze ndowooza abategesi bandi concentrating nze nnyo cause Chameleone yakera ku macha n'agoba wano music wa Congo oba okitegeera music wa Uganda n'asobola okukola ki okusituka okuyimuka kati ate okwogera ku ekyo nti ekivulu kya Konshens bwe twogera ku bano ba international artists abajja mu bivulu byaffe bye Uganda bya gospel weekanga nga abalokola tebabijumbira bayiika mu bisaawo ebyo okitegeera naye ng'omwana wa wano baba akoze tebakola ki tebawagira tebajja so Konshens nalabye bamukoledde publicity ey'amaanyi bamulanze and ndowooza abategese ekivulu bafunyemu ssente batwala ki ew'omugenzi owa Mama Radio bamulekera ki nalaba bibeetonda nti tebamwawadde ebbaasa batwala ebimuli abantu baleke no amanyi natunulira ekintu ekyo ne kinkwatako nga muna Uganda nasooka ne neebuuza relationship ya Konshens ne radio yali etya ne neebuuza bw'aba yali ayagala nnyo radio lwaki ajja kati omuntu yafa 2018 because mukwano gwo tolina kujja 2018 olina okujja okola ki 2018 radio si we yafiira 2018 Feb we yafiira zijukira bulungi toyinza kumala ato tugambe nti oze 2023 motive yabadde ki okugenda okulinyirira olujja okuzza omukazi mu nnaku muzze mwefudde abalumirirwa nga temuyina kye mumuwadde muzze na bimuli okitegeera so bamulekera yadde dola atonza n'okwetonda nga beetondera maama obutabaako kye bakola ki kye bamulekera mulinyiridde entaana eyo erongoosebwa bantu abalimawo ebimuli ebyo abakola ki ababirabirira mwe muvudde eri ne zirenjira ova zammwe ne patro za poliisi muzze mu lujja olw'okuba mwagala okutunda ekivulu kyammwe mu kirange so kyantabudde nnyo era abantu mbagamba balekera okukozesa advantage z'abantu abalala bo okuyisaawo ebintu byabwe because tewabaddewo nsonga yonna etwala Konshens ku malaalo ga radio era nabadde njagala nnyo just abamawulire ababadde olwakuba saabaddeyo just bambuulize Konshens luyimba lwa radio kyosinga omunyumira atuweemu layini bw'aba yali amumanyi
oyinza n'okumusanga naye nga bye bamututteko tabimanyi nga bamugambye bugambye ono yali muyimbi wa Uganda w'amaanyi nnyo jano tugenda olambuleko ku gulevu yadi ye ogirabeko engeri gye bagisiba obulungi ne bagiwandiikako ne music because sina wonna we naalabye kapera kuba singa kaabaddeyo kaali badde katambula ng'ayimbako mu luyimba lwa radio okitegera ne ku show kale twaligamye nti kale oba yali amwagala nnyo teyakoze na tribute ku show yaligamye kale bannaaye olw'okuba wenajja eno nagisobola nengenda nendabako ku muganda wange kana akayimba katukolemu kale nasampolingamu lwaki onnumya naye nayo teyakoze eki teyagiyimbyemu kati nkyebuuliza ddala ekigendererwa ky'okumukwata okumutwala ku malaalo ga leediyo kyabadde ki kutunda show yaabwe kukola mawulire because banoonyeza engeri gye bayinza omumaketingamu nga tebagiraba ne bagamba engeri y'okumaketingamu tumutwale ku malaalo ga leediyo kiki era nja kusaba n'abali ku ntaana ya leediyo bateekewo obukwakkulizo obw'enjawulo nti omuntu alina kubeera atya okujja okulaba amalaalo si buli kyereeta nti ajja kujja agalambule wadde yali mulimbi wa ggwanga naye n'abaliwo beetaaga ate si twalayo ensawo ya sukaali eba ey'omuceere tugenda mu krisimansi maama n'abaana abalimawo balekereyo ensawo ya sukaali oba ey'omuceere ate si bayite mu nnaku enkulu nga bagamba naye Konshens yajja e Uganda yatukolera kino na kino na kino okitegeera naye muzze mulinyiridde obusubi bw'omukadde mwetoolodde mwefudde abalumiddwa ennyo muyingidde mutadde ebimuli ku gulevu ya okitegeera so ebintu ebimu mu Uganda birina okukyukamu tojja kumala gasitula muntu okumujja eri oyira okuba oyagala olanga ebintu byo gwate ogende olinye ku malaalo g'oli so ekyakye nalabye mu sheeyo era njagala kibuuza aba Rita the dancehall general fe bannayuganda twetaaga okumanya ekituufu kyekyaki ekyo ekigundi kyasiba ku kugulu okugulu ayinza okuba yanuuka sijjawo statement teyafuna buki buvune naye takyali mulwadde okitegeera aliko okulimba bannayuganda tulowoozesa nti omwana yamenyeka nnyo okugulu kuliko na plaster namulabye mu performance yasoose yazze nakyo mu second performance najja nga talina ki plaster neneebuuza ekigendererwa kyaki so kino kikuleeta okumanya nti industry eno gye tulimu abantu bakola obubadi obw'enjawulo okitegeera naye tabanga yatusiba kabadike ng'ali awo atulowoozesa nti yalwala because neewuunya omuntu omulwadde engeri gy'azinamu amazina g'ekisaanyi gali gaazina galina engeri gye geewuunyisa ne gye gakola ki alwale oba akijjeko atugambye nti yakola ki yawona aleke okuwuddiisa bannayuganda n'okubalimbalimba so bannayuganda bino ebintu babiraba tetulowooza omukazi mulwadde ngenda omulaba ali mu puulu azina nenga eyamenyeka okugulu ali mu puulu azina ne Nobert yalinako kino ekikundiro bamukuba n'akijja anti bannayuganda bakoze obufere bangi Nobert yakisiba enkeera n'akijja katola ddako n'akola ki n'akikomyawo ye ani omulala awo gwe nalaba naye n'asiba ekintu kyekimu ye yali ani Gravity naye ojuganda Gravity yesiba plaster z'amasasi ne zitambula emwe owaye todduka mulife don't run odduka interview siri mu kudduka interview mbadde neetereza sibyo kwetereza oddukolagawa lwaki abantu bazannya obati olaba amasasi ga Gravity no naye yazannyako akabadisebo ojjukira lwayagira omusalaba naiteri omusalaba twali twagala ebivulu babite ebivulu babisumulule President Yoweri Kaguta Museveni teyabisumulula kyekyali kikwambaza Gomesi ate nayambalako Gomesi eri yali kutya naye bannange gundi Crusaders bamukubayo ennyondo bamukuba ennyondo 9 n'atafuna wadde enkovu yafuna ku mutwe wano nina emitwalo aga wano mu nfo nja tukuba ennyondo 2 tulaba oba onaabanga kuli 7 ziwano yafuna neweebeemu ennyondo 9 ozimanyi talina nkovu eyo yali yambuta enkovu eri ku mutwe yagifunira wajjajja mu kyalo kati so abantu bangi batukoze wano ebintu mwe bye mutamanyiiko oli bamukuba amasasi ne gatambula lero ne gabeera ne nkya ne gaddaana oli ne gaddaana Nobert ne bamunyola ensingo nomulanga asibyemu sikyasobola kukyuka enkeera nagenda omusanga ali ku climax yagijjeeko ne mubuuza ate kyekyatuuse ku nsingo n'addayo n'akyamba Prakatami pozi naye bamukuba ngumi plasta nebeera wano enkeera ng'eri side eno ng'eringa ng'ekyukakyuka ng'etambula kati so industry eno yawo bali ategedde we tutuuse ndikati tewakyali musanyi wakambu wadde we tutuuse
naye nga zezo highlights zenabye mu kivulo tekyanyumya okutwaliza awamu successful but boring. Atumaliriza lwita omwabubaka ki ekintu akireke kugulwa omulundi gumwazi nakyo bakireke akijjeko because kati abantu abamu batya okumuwa business nga balowooza mulwadde ate nga si mulwadde. Kati abantu abamu batya abaagala okumuwa business ze nina abasajja abaagala okumutwalako awugemu mu swimming naye bamanyi mulwadde so kati babeera mu kutya. Twagiridde ku gundi ewa ku pulu side naye bannange gwendi naye tateredde naye musumba obadde amanyi talaba musumba kati omanyi kyoba okola soda gwobadde oguze mugyeeyo owayo tubize ebyokunywa ani masembe sokola kana akatebe okalaba musumba akavuddemu sayegedde ku pool akoze kali kayimba ka Budumulasi swimming pool yerede kati agambye emuleseza interview ngalabye ebyana ebiri mu swimming costume naga musiza kuva wano naye nga byo bisamba amazzi ebyana byo bisambira ddala wano wali oluyimba lwa Alien Skin kina bingo kinina nina naye wali siriimu awo kati twakamala okuza olunaku lwa AIDS tolaba ate ebyo ebyana ebinyirira biba n'ekiwuka muganda wange era nze abasajja mbagamba gendayo ng'onywedde eiza ng'oli ku ddagala oba ng'oli lwedde okukebeza siibula mbaagala nnyo mbaagalira ddala bannayuganda mundabire Eddie Kenzo omuyimbi w'eggwanga nalabye gundi nno nga nsiibula omanyi kati Alien Skin yayongedde okunnyumira era kati Alien Skin ansesa Alien Skin alina engeri gyali okukozesaamu abayimbi b'e Uganda ensobi one by one. Ate nabadde ndi nga president wa federation tali kulimba pate ali mu kuluyimba wa DJ Miracle ya performance akayimba ka Alien Skin pate ndekankube pate sababu sabi ndekankube pate yayimbye nengamba wana wetutuuse nenga kino kyonna kiva kweli statement Alien Skin je yakola ngagamba alumbe aze kuside ya Kenzo ku bya Bobi Wine ogamba nti balidde kiruddu namba n'amuwagira kati ne Kenzo najja n'ayimba kati wana Alien Skin wabawangulidde amanya abayimbi bano beegatta mu kusooka bonna bakuba Alien Skin era teri yali ku ludda lwa Alien Skin okujja kaja aluna bonna baali bakola ki bamulwanyisa naye kati atandise obamegga omu ku omu so kati abayimbi njagala bagamba bino ebintu bya showbiz kazannyo bw'oba toli smart nnyo basobola oku outsmartinga okitegeera kati mu mbeera eno Alien Skin yawangudde ani Kenzo era yamu outsmartinze amaze okulaga nti ali mu federation yo ate go performance ne music we okitegeera nagenza ne musajja wa mwono naye azze yegase ku Kenzo ono gwe bakubira eri ku kikomera nga agenza okukola yegase ku Kenzo yo yego bakubira ku kikomera yavaayo naye namusabyayo ne president ku Purple Party yabadde ku Purple Party nga performinga nga naye ayingira principal nengamba no Kenzo agenda kozesa abaana bano ensobi abayimbi baali badde beefuga principal bamwesonyiwe bajja kukola ensobi takyali in fact kati grenade is something very small ensiringanyi bagiyita bate ringworm is like a ringworm to principal no just nkubuulira mutono nnyo bwati nti mu mbeera eno nga music wakyali awo tasalawo ali bwati abanga waliwo lwajja n'atwaganga ayiseewo n'amala n'alegeza okitegeera yandibadde ate teyeetankuula tolaba ebyali ku lutalo tewabiraba nti ku stage yaddukako Buddusi ewa King Saha sandi agadde ate naye addukeko Buddusi yakola kyakkakana yadda ku ludda lw'abantu yali ku ludda lw'abantu tali semunnabyabufuzi ayinza tobeera tokolebwako diversion ejja kukuleetera obuzibu njagala osigale ng'oli munnamawulire kolera abantu diversion zigenda kukubuzaabuza mbu si munnabyabufuzi wagamba kati naawe okoze diversion okitegeera so oyagala njogera ebyange yogera ekyolaba nabagamba ekitupu kiri nti
David Lutalo agamba si munnabyabufuzi muyimbi Munnayuganda. Buli muntu ng'oli mu Uganda. Ng'oli munnayuganda. Ng'obeera mu Uganda. ng'alina ne national Oba nga tobeera mu Uganda. Naye ng'olina passport ya Uganda oba national ID. Oli mu byabufuzi. Either direct or indirect. Kyagala oba tokola ki? Tokyagala. Okitegeera? Kati tebawuddiisa abantu. Naye nze mu kazannyo kano katunyumira. Waliwo anaatera okufiira mu firimu. Nina gwe nalabye mbuweera buli wemwogera ku bayimbi simanya nga batoolako. Abantu njaga bawule ekintu kimu. Okitegeera? Omuntu asobola okuba nga akwagala musically naye nga takwagala politically. Okitegeera? Kati gwe tojja kuŋŋamba nti olw'okuba abantu boogedde ku David Lutalo, abagizi ba David Lutalo bagenda gaana okulonda principal ku ballot paper. You are stupid and you are fool. Kasitogereyo statement nze mba nkutadde. Babeere bulungi mweraba. Nkuvuddeko. Babeere bulungi mweraba. Babeere bulungi beeraba. Muzeeyi babeere bulungi beeraba.